yammwe obuzibu emitwe gibatawaanya mutereze emitwe gyammwe muvaako waya olite gwe tembala babodaboda yavuga obubi ate yayagala okukuba bifo kyoga nti muzeeyi nsonyiwa kati oli gwe muzeeyi Matovu ojja ofune driver ate yavuze obubi kale nemugaga obuzibu bwange tobulumba zisina kyenkukoze gwevuze eki tembalaba aba baboda basimbula tebamanyi na mateeka oli kuduka mukubo mulimu spirit kyoli kakati sina gyendaga oli kamuleka akole ki naye tojja kuvaawo naawe togenda ate naye tagenda kwegane mubeerawo oli kati ensi abasinga abantu banyiivu abusungu emitwe abatufuga banyiivu n'abafuga banyiivu kakiringa waka abaana okuba bakube ebiki era oli bajjaga abantu gibakozesa kakati simanyi oba ggwe olina emeka naye emyaka bambi abamu gibatawaanya ne batandika okuba nti bakonagana mulina okuba ne principles katugambe kati nga kino ekifo bakiggulawo ne bayita abakozi ne bajja ne baba neki nti gundi oli kasya nti gwofumba nti gwoli kirina buli omu alina roolu ye kati kyandibadde kirungi naye nga mukolera wamu kakati gwe bw'onyooma kirina naye naawe ojja kgenda emmanju oba weerimba bugamba nayoza ebikopo owulidde buli muntu alina roolu ye naye muwaŋŋana ekitiibwa buli omu azannye roolu ye simanyi oba manyi mwagala omupiira naye omupiira ogwo guba gw'abantu 11 mu kisaawe naye bweru wabali abatudde abalinda tegundi vaayo Matovu vaayo tuyingize gundi mulina okubanga. This is Ground Media UG. Muwaŋŋana ekitiibwa nga mulinga family lwawo okubeera awamu si kyamu naye bwe muba ne principles katugambe nti tutandika saawa 2 ekyo ate tekyetaaga kukubira waye tutandika saawa 2 mwasaseyo saawa 2 kati gwe toyingiza pulaani zo ate mu za mulimu owulidde abantu banywa omwenge naye ate gwe tojjanga ogangayidde ojja okuba endongo nedda owulidde ebyo bwe bityo tulina abakyala mu bbandi ate tokwana babbandi bakazi bangi ebintu ebyo kyenva mbikonaku bitabulatabula naye bya ssente naye era ebyo bwe bijja byongera okutabula ki ekintu kwegamba mwewe ekitiibwa mwagalane kati ngaffe ate basiniya tulina kubeerawo nga kyakulabirako owulidde kati gwe bwebeera nga gwe manager ate nga gwotuuka leeti sirowooza nti bali bayinza okwagala kyenga nti okuga nti oli serious owulidde bintu si bingi naye ekintu ekirala generation kati mwe abavubuka abali wano temulina bugumiikiriza gwe busaawo oyagala kusooka kikyo oli newomuga nti mbadde njagayo emitwalo 10 bwaga nti naye lindako kandabe omubi owulidde naye ngaomuntu bwabagaye nti lindako ate gwe kikujja mu mbeera simye mukitegeera obwo bwe njogera bulinga obutono naye mumbuziza mbabuulire kubanze bwe bumpangazizza owulidde omuntu temuyombera mu public fe tuli ku stage tulinga abali ku screen ya TV buli muntu aba atutunuulidde ne bw'osooza obusooza muno bakula naye muzeeyi Matovu alina ng'alina okiraba ate omulimu gwe tukola kwegagwe n'oba oba olina akawala akakukyayi ng'okalaba n'omuntu wali bwegakaleke gwe wano weefuule nti muzeeyi Matovu ng'akyamuse naye nga nsirise eki
nkisirikidde kwegaya ebintu ng'ebidulinga olwali naye nga facts okiraba kati nga wano balese ba waitresses ate mubakwanye kati nga mmwe ate uddeeri ate n'oli amukwanye ate gwe mukama waabwe kati olaba ebizibu ebikolera ki ebintu tuwe bitu fe bitukoze eki bebe tukumye n'okuba ow'amazima n'okuba ki ow'amazima bw'oba ow'amazima tekiyambako ng'oli mukulembeze abantu bobaga nti banesente zammwe eza nkya n'okikola enkya sirowooza nti ate oli akola ki naye ziba teziweze n'omuga nti omanyi obadde obanjaana kwatayo abiri njaga kuwa ku mande ate naawe mande n'okola ki omuntu najja bizibu tebiraga munaga mwana wange mulwadde naye badde nsaba ya mitwalo nga bwe giti tekale gigamba gundi ewaye ono mwese ebintu bwe bityo kakati omuntu ebintu ebimu bwe bityo bebisiba abantu ku mirimu kuba gwe mukola muze wano simanyi mwakola dda n'abalala noyinza okujja n'oganda oli omusajja wawali musajja ne bwakusanga oli akasumbuusa ga nti okaguze okitegeera so nga okaguze naye ayinza okuwa wampisa mbi aga gwe sumbusa zino ani azikuwadde naye ng'ozeesasulidde ebintu ntubwe bintu kati bw'obeera liida buli omu muwe ekitiibwa muwe ki oli ne bwajja leeti togwa mu mulago gwe otuuse leeti tomanyi oba odde mu kkomera oba kiki okiraba so ebintu ebyo mumbuuziza njagadde mbabuulire kuba mumbuuza nnyo ebintu ebyo mwe mubaddewo mutya kati mmwe generation eyammwe obuzibu emitwe gibatawaanya mutereze emitwe gyammwe muvaako waya olidde gwe tembalaba babodaboda yavuga obubi ate yayagala okukuba bifo kyoga nti muzeeyi nsonyiwa kati gwe muzeeyi Matovu ojja ofune driver ate ye yavuze obubi kale nemugaga obuzibu bwange tobulumba zisiina kyenkukoze gwevuze eki tembalaba aba baboda basimbula tebamanyi na mateeka oli kuduka mu kkubo mulimu spirit kyoli kakati siina gyendaga oli kamuleka akole ki naye gwe tojja kuvaawo naawe togenda ate naye tagenda kwega ne mubeerawo oli kati ensi abasinga abantu banyiivu obusungu emitwe abatufuga banyiivu n'abafuga abanyiivu kakiringa awaka abaana okuba bakube ebiki era oli bajjaga naye wano waliwo ekikyamu kankomaawo bamulinayo ebirala naye bwoba otwala byenjogera tereeza omuki omutwe bu olidde omutwe obulidde mu respect mukama wo tomusiba mataayi kubanga omubanja nedda olidde mugaye mukama wange naye sikujja nja mpa sente zange kuza sinda amaka biga ebintu tube ebirokayira boona owulidde ebintu bwe bityo mwabavubuka mukakkaneeko owulidde bamwagala amagezi gange mugatwale batemugagala mugaleke naye mmanyi mugagala lwakuba temusobola ki mugeetaaga tutereze emitwe ensi eno enywa omwenge walolabe nga bbaala bundi bazigaddewo abakola factory basomba busombi naye ogulagawa bantu bebagunywa si bwe kiri naye ati bwe batonywedde mwenge kakati gwate obwongo butabuseeki tonywedde mwenge naye ate gwosinga n'omutamivu okuba omuki mukyankalamu kantu bwe kati bwebuza ekibayombyo ga nti bunaze nanninyako yipanka muntu bwakulinyako naga nti sori toddayo nowaga nti kale owulidde nze bwe ndowooza kuba ffe tubadde wano ffe tukulidde wano mu Kampala
nze natandika 1967 okuba music awo muwadde baffe nga toyinza mugamba nti okuba bidongo bakuba kibooko okitegeera naye olwaleero ndi musanyufu abazadde baleeta abaana baabwe nze Matovu njaga omwana wange ono ayagala nnyo okukuba engoma ayagala nnyo omulere ayagala keyboard owulidde kale nze kinsanyusa kuba duliffe twekwekanga buki bwekwezi tekitegeeza nti olw'okuba okuba endongo buli nnyo abantu ku mutwe gwe tomanyi gwe tomanyi oluuza buli omu akumanyi owulidde ebintu obuyisaiza kati bagamba omulyamamba abo kati bano bannaffe bemuyita ba celebrity owulidde ate baagala okwononaffe ekintu kyetukoze eki kyetuzimbye owulidde leero oyinza okuba nga ofulumya ennyimba naye olowooza onoobeerawo eva nga ng'oli ku toopu owulidde ne mutuuka n'okgenda okugulirira ennyimba ku rediyo ezoyo tozikuba ajja tuyitako tozikuba obiraba abamawulire mmwe ne babawa ssente ne muwandiika ebifu ne muwandiika ebirungi ku balala abajega nti be baakabi kati ate enensi enensi si yaffe ffeka kankubuulire lwaki wano bannakenya we bali banigeria we bali batanzania we bali oli banyarwanda naye mubalabayo muziki gwaffe gwe muwoza tugiza lugogo mubalabayo lwaki it is because standard eri wansi recording kirala ne performance kirala olidde naye mwemuwulira yakayimba mwana yayimbye owa besi tomwogerako ow'ennanga eyagikubye eyo tomwogerako naye oli yayimbiddeawo mu bbanga producer toyagala kumanya Matovu yayimbye n'okuba omutwe bwe guti kakati ebyo byonna mwe mwantakudde kankome wano nina bingi tuyiza n'okusibya wano mo 50 natandika 67 gyoba obala baku Afrigo nze ng'omuntu nga nina emyaka 19 ne TV emu station sife nga si byaffe ebya gavumenti eggwanga ate entalo zaki ffe nga tetulina mitwe gitusumbuwa nga jamu mwe mitwe jamu egibasumbuwa kakati olwana n'owamawulire olwana naye kolaki okiraba kakati gwe kuba luyimba lulungi ne bwana lutuulira era lujja kuyimba naye okubyekubyawo ate omuwe ssente bwalukubayo ennaku 2 naye naaga nti amala kunnyongera lwaki temwalwana temulwana kakati kola birungi kola birungi tereza omutwe gwo mutwe gye gibasumbuwa owulidde gw'oyinza okwambala obulungi n'okuba essuuti olina byoyambadde kati nga naawe olwana gwe naawe oba mujinga bye essuuti y'obulungi n'olugatto lwo ng'oli akujerega nga gw'ogamba eti gw'onyiize unyiigako ki naye ontegere naye kati emitwe gyammwe gye gibateganya owulidde